Gogola Simba nkulamusizza munnanga awuliriza osibyeyo tyanno webala emirimu gy'otuusizzaako engalo Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu lutindo kulika yannyuse akyakola genda mu maaso afunye ebizibu nkusaasidde n'abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale dakiika ziri 3 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero nnaku ziri 13 mwezi gwa 8 mwaka 2026 olwaleero lwakuna mu studios nina Honorable Lutamaguzi Semakula Paulson yali mubaka w'abantu ba Nakaseke South ndi naye wano olunaku olwaleero ensonga gyetunuulira ensonga ekwatagana ebadde ababaka ba Parliament nga nabo bagikubaganyako ebirowoozo wamu n'ebitongole ebimu eby'obwannakyewa nga tutunuulira obubenje ku makubo ne ntambuza y'ebidduka we tutuukidde olunaku olwaleero nga waliwo enduulu naddala mu mmotoka ennene zirukululana oba ze tuyita ziroole ezo nno nga mulimu ezaanokoddwamu ze tuyita ezaakazibwako oba ezimanyiddwa nga Sinotrax. Zi Sinotrax zino ze mmotoka ezisinga okukola emirimu naddala okusomba ebizimbisibwa omusenyu, mabulooka, mayinja era nga kati zatunzi nnyo okukola ebintu ebyo. Mmotoka zino zifuuse oba oliawo obuzibu mu mbeera yonna naddala eri abazivuga singa si babuvunaanyizibwa zifuukidde ddala ekizibu. Zaasooka kwogerebwako nti emmotoka zino zoonoona nnyo amakubo kituufu ne we zitaba Sinotrax naye emmotoka yonna kasita etikka obuzito bwetaakolebwa weeyita erina okwonoonawo naddala mu makubo agatali malungi oba ne ku nguudo enguudo eziri substandard kankyogere bwentyo substandard oba n'ezikaddiye ezeetaaga okulongoosa oba oliawo n'empya naye nga teruli ku mutindo. Waliwo munnange eyambuuza ebiseera biri emabegako awo nanga naye lwaki oluguudo lwa Jjinja Kampala oba n'ebitundu bya wakati wa Kampala Mukono Lugazi enguudo zoonooneka nnyo? Ekibuuzo nalino kimugamba okukimuddamu nti enguudo zino zitambuza nnyo emmotoka ezeetisse ebizitowa naye ng'ate n'emmotoka ezo bye byezeetisse ebimu biyita mu buzito bw'emmotoka ezo zirina okwetikka. Ekyokubiri n'enguudo zaffe kwe ziyita nazo ziyinza okuba si za mulembe tezituukiridde oba nga zikaddiye. Abajjukira akaguudo okuva enammanva awo we bayita nammanve bayita neerabiddewo awali kyaki ya Watoto Nokiwanga bw'obanga ovudde ng'oyolekera bweyogerere awali Darling awo waliwo kyaki ya Watoto yambuka kuwuga Kofedda we yali awo okutuukira ddala ebweyogerere awantu awo nga wabi naye ng'ekireetera awantu awo enkola y'oluguudo eyinza okuba yali oluguudo lukaddiye oba terwali ku mulembe kwetikka buzito mmotoka ziyitawo we zirina okukola. So kati Sinotrax zino ze mmotoka abantu ze babadde basinga oba ze bakyakaaba mu byalo zidduka nnyo. Ntera okugamba abantu wano nti wali ewantoni we nakulira walingawo omwami nga bamuyita agisempa ng'avuga emmotoka loole ya Benz naye nga musajja mukulu. Nze era nakula mmanyi basajja abakulu be bavuga ziroole ate ng'olina olubuto kuba agisempa yalulina ate n'abalala nga balulina nga balina siga nti olubuto olw'omwana naye ng'olubuto lwe lunene. Ne baasi ze nalinnyanga okuva wano baasi nagirinyanga okuva wano Ekibuye ng'entwala Mutetema
ng'omwami agivuga n'okutukomyawo gye basi gye nasinganga okulinnyenye ntwala mutetema wali ewaffe etuyita Mityana oluusi nga mulimu eyita eno ematte naye nga musajja mukulu nga n'emmotoka endala ennene nga ndaba mmotoka z'abasajja bakulu naye kati emmotoka zino zivugibwa kumpi bavubuka naye waliwo gwe nabadde njogera naye naŋŋamba nti ne tekinologiya kati naye akyuseemu naye ebyo byonna weebiri we tutuukidde ku kino ng'ebikwekweto amateeka ebiragiro nga biyise bingi ku bidduka byonna ajjako si sino twaki zokka kuba si ze zikola obubenje zokka si ze zivaako obuzibu naye nga twalina wano speed governor mu zibbaasi n'emmotoka ne tubeera n'ebitaala ku takisi ne tubeera n'ebikuubo waliwo operation ezaali ku makubo ye bagiyitanga batya operation simanyi kibazo oba owuliriza oba ani ayinza okumpeereza eyo eyabeeranga ku makubo waliwo obubenje obwagwanga ennyo ku lw'e Masaka ne bateekako operation eyo emisipi mu takisi mu mmotoka byonna buli kimu kawunyemu ne ku makubo kwali driving permit ebyo byonna naye amateeka agafuga enguudo zaffe n'ebidduka byakwo gakyali oluusi tukuba mulambo mpiso oba oli awo naye ebitongole bino ebyobwannakyewa byakoze okunoonyereza nga ekitongole kino bakiyita Safeway Right Way bakola okunoonyereza nga bagamba nti nno mu mwaka gwa 2025 obubenje bwali obubenje 2644 byebitundu 3.7 ate mu 2024 obubenje bwali emitwalo 2,107 era nga abantu 5,387 baafa okiwulidde kakati bino byonna nga kino kitegeeza nti buli lunaku abantu 15 bafa era ne kyeyongerako abantu 4,437 ku bantu 4,602 nga bano babidduka omuli abavuga obugaali abavuga pikipiki abatomeddwa abatambula ku makubo abo bonna omwaka 2025 bw'okitunuulira kati okusinziira ku mbeera nga bweri naye bino byonna bibaddewo emmotoka zino weeziri n'ebirala naye twagala kumanya ebintu ebisinga emmotoka zino we ziba zijja ndowooza zibaako n'amateeka n'abanaazivuga naye ebintu ebisinga wane waffe e Uganda oba oliawo ebimu bimala kutuukawo amateeka ne galyoka gajja ebirala ne bijja so embeera neetaba nnungi Honorable Lutamaguzi lamusa kubawuliriza sebo neyanziza nnyo mukama wange mukisa guno gwompadde olunaku lwaleero nzikiriza okubuuzaako n'okubuuza ku bantu baffe abatuuliriza naddala bannaffe betuwangala nabaawo ku kampu Lutamaguzi ekaasa ng'ombe mbalamusizaako ne bannayuganda mwenna abatuuliriza kawungeezi ka leero njagala kusaasirako abantu b'e Buyungwe abakubiddwa omuzira ne kibuyaga omungi enkuba ebadde ng'etandika okutonnya ate neeyonoona emmere y'abantu so mbasaasiddeko abantu b'e Buyungwe awo n'okwetooloola awo wonna mukaasa ng'ombe abafunye omuyaga nze omu ku basinze okukosebwa ennyo ku muyaga n'omuzira ebyabaddemu kikuŋŋunta omubi njagala n'okwongera okusabira bannaffe abali mu makomera n'abadduse mu ggwanga olw'embeera eriwo n'okusaba nga nze ava mu gye bayita Luweero Triangle okusaba bannaffe abalina ebifo by'obukulembeze kitwenyamiza nnyo ennaku zino bwe tulaba abavubuka abali mu ngoye za leeya nga mubawa emmundu ne bajja ne bawamba abantu ne bakola effujjo nga bali mu mmotoka za bulijjo n'engoye za leeya olumu omuntu atali omu ku mmwe ajja kuva eri n'emmundu nga yambadde engoye za leeya ate omukukunavu mu ggwanga obatta abantu kati ffe tutujja kubanga tetumanyi ani yakikoze kubanga bonna kati tukyayawula wa byakwerinda mutuufu n'atali mubambaza obukookolo
nze nsuubira bakulu bafande abapoliisi n'abamajenze bwe mbadde mu palamenti nga tebannanyagulula buwanguzi bwe tubadde tubalwanirako nnyo nga tubagamba buli musirikale afiibweko asobole okubehavinga professionally n'olwekyo njagala kusabira owekitiibwa Dr. Kizza Besigye abaana b'NUP abali mu makomera abaluddeyo bannaffe abawaŋŋangusibwa ekisinga okutuluma ffe abava eruweero nti abantu abasinga okubakolako effujjo bakitaabwe bajja wano nga banoonyi ba bubudamu ne mubawa ne mubasembeza nga mulowooza musembeza bantu naye kati bakola effujjo ettaka balitwala naddala ffe wano mu Buganda bwe mutaasabe ennyo naddala mu abasajja abakulu abaweddemu olw'obukunkumuka bwe mutaasabe ennyo Buganda ndaba eggwawo nabannaffe abayogeranga bonna kati bali mu kulya abalala babatiisatiisa kyekyo nkisabye mukama wange nganze omusajja omukristu ffe ng'abakristu bwe tugenda mu ekereziya faaza atera okutugamba nti father tulina father waffe owekiziba bamuyita father Safari omumanyi atero tugamba father Safari nti buli omu asabireko munne gw'oliraye ne gw'otabeera neyensonga bali babiri owekiziba waliwo ne rekita ow'enswanjere naye ono father Safari batera otugamba olumu n'owulira noga eti father executive so naffe ensonga lwaki tutandika n'embeera eno okuba nti no bannaffe tubasabira era tusaba General Museveni ng'akulira ebyokwerinda ensi yonna bw'otandika okulaba bannabyabufuzi abakuukutivu mu ggwanga ne basiba sayidi yo ffe lwaki tubawa ebitiibwa tumanyi bwe mwafuna obukulembeze mu kunyakula naye lwaki tubawa ebitiibwa omuntu yenna bw'aba mu kifo ky'obukulembeze ng'awulirirwamu abantu ne batandika okugenda mu ekizayiro mu ngeri eno abantu buli omu nga yeemululanga musota n'agenda n'owulira bano simanyi mubateeka mu basement nemukuba abavuddemu amannyo nga gavuddemu kati ffe ng'abali wano naddala abava eruweero twebuuza nti abasajja bano kiki ekibakyusizza emitima okulaba ng'abantu be baasanga mu nsi bakitaabwe ne babayamba ne basaddaako obugagga ne basaddaako obulamu ffe ewaffe eriyo entuumu z'obuwanga weewaawo obumu bubbiddwayo ne butundwa e China ng'ate obuwanga bwa bbeeyi nnyo entaana ezo zewalabanga mu Lweru Triangle ez'obuwanga Kiboga eyo Lweru Triangle Nakaseke abakulu babadde babubbayo nga babutunda e China buli kawanga kamu koolaba kagula $50 egya dola nti kebakolamu akawanga mu bitundu by'omubiri byonna amagumba kebakolamu kalusiyamu w'abagagga yafaanana anti kati we bakugamba simanyi olwadde kalusiyamu balwala nnyo endwadde ezo za kalusiyamu simanyi bamuyita oyo keba crashing kati mukyo ky'okuwa eddagala ly'omalako emyaka kana akawanga powder waako scale I'm talking about the scale powder waako ye omunywa n'atandika okukolerawo in 2 weeks yensonga lwaki olaba obuwanga bwa bbeeyi nnyo mu ntaana eri yonna baabubbayo buwangwa bwatunzi bwe butyo tozikuza abantu baabwe nze sirina akatale kaabo tozikuza abantu nze sirina akatale kaabo naye musobola okubuwulirizaako naye twali wano Senkubuge n'agenda n'ayogera wano ng'akyali mu binsanga wano bannange twetaaga omusulo gw'abantu guliko ebintu agenda okumaliriza programu ng'ebidomola 50 n'omusobyo biri awo naye naawe ojja kusimuza abazzukulu kakati ffe ebijja bagende bagira obuwanga Uganda era y'ensonga lwaki ffe twebuuza nnyo abantu abagamba bannayuganda si bakozi bannayuganda buli kyoyogerako basobola okkiyiya mu budde kuba embeera eriwo si ya bulijjo eriyasoma neyanziza nnyo omukisa gompadde akawungeezi ka leero ssebo mukama wange mutabani wange Dr. Bernard Mukiibi nkutumiddeko nnyo badde ntambulako okwo naye nga tulinako obulimu bwaffe obutonotono bwe tuliko nenkwogerako n'agamba kampulu tamaguzi ekyaliyo mugambe gyeri kampulu tamaguzi gyeri Mukiibi ssebo Mukiibi muganda wange kampulu tamaguzi gyeri tugezaako okutereeza neffe abamu ekisinga okutuluma lwaki tuvaayo ne twogera ensonga ezimu omuntu bw'abeera ku sayidi eri nga naawe oli sayidi eyo n'akubulira nti waliwo ekikyamu muwulirize ku lw'ensi yaffe kubanga ffenna tulafubana kukola Uganda ennungi ffe abamu lwaki tuvayo ffe abamu tetwagala kusaba mirimu mu gavumenti naye sebo n'ofuna akasente k'okuva ebweru kakuyambeko ku kampulu tamaguzi ku by'obulimu era sebo abasajja ne bakakwata
ne bakalemera nze kati mbadde ne akasente kange kenwanagana nako bakakwata bwola bantu yanye mu biseera ebyenkuba nga kava bweru nange kunyambako naye kati kyebo ffenaffe tukuumira mu bwavu nga mwe mulowooza nti abantu ab'olubatu abamu be balina okuba abagagga be balina okuba n'emirimu be balina okuba n'emmotoka ennungi balina ossula mu maka amalungi kakati ffe tuba tubagamba nti naffe mutuleke tweyiye ku kampu Lutamaguzi n'abalala kuba nze nzekka ndi omu ku babaka abatono ennyo abakubiriza abantu okukola nze njagala nnyo ne bw'oba ovudde mu byobufuzi oba oli mu byobufuzi ng'olina kojjamu ssente oba kulima oba kulunda oba ki kubanga bannaffe abasinga boolaba mu byobufuzi bakemettererwa nnyo emmeeme zaabwe ne babagula obuntuntu obukunkumuka ng'oggyeko abaava mu butonga baluvu olw'okuba nga talina kyakulya kati olwaleero ogenda n'osanga omuntu ng'amaze olunaku takutte na 2,000 naye ng'ali mu byabufuzi kati olugira nga so mukama wange mukulu Mukiibi muganda wange sebo Dr. Bernard Mukiibi Dr. Bernardo Mukiibi owa dokita yabufuna mu kubala bitabo mubazi wa bitabo sebo tukola ate era namwe bwe mulaba ku bantu baffe mubazi wa bitabo naye mubazi wa mulaba ku bantu baffe bw'oba oli Mukiibi owaawano kuba tulina bamukiibi abeetuumye bangi nnyo ate bamaanyi nnyo nosinga abaawano kati bw'oba oli waawano kubirizaako ku bantu baffe okuba oyo musajja tayagalira ddala kulaba muntu atudde era kimulumira ddala Bernard Mukiibi kimulumira ddala okulaba omuntu atudde waliyo omusajja ewaffe eyali ayogera ku mwami Agase Kalaala n'agamba yatunda vanira we omulundi ogwasooka Agase Kalaala yamugulako n'agula emmotoka 2 buloole 2 n'agamba yali mwavu naye kwolwo vanira gwe yali alimye yamumbuuzaako naga omusajja ono yandeetera obugagga nakwolwo Agase Kalaala mbu ye yamwekimira vanira eyo ku gurawundi eyo anti era amwekimira kubanga era waba tamwekimidde asooka n'amusunsula tosobola toleeta atatuuse ono omwami gwe nkugamba wa mu disitulikiti ye wange ye Nakaseke yajja ng'avuga nga bw'omanyi bino ebyobulimi omusajja gwe bayita Agase Kalaala yangulako vanira nali sifunanga na ku kirooto kigula kagaali nangulako vanira olunaku olwo nenkwata ssente nengenda nengula loole 2 buno buyusuzu n'abuteeka ewaka kati y'omu ku basajja abali prominent mu byobulimi kubanze yansanze ngamba vanira wange njagala kumusaawa kubanga vanira alina entondo mutaddemu ssente n'omuteekamu ssente mu byekyeya n'ofukirira naye ogenda okulaba onoonya akatale nga tokalaba kati naŋŋamba nti obugagga buno bwolaba buno Agase Kalaala ye yabumpa ye yakima vanira wange ku gurawundi nali sirina na kirooto kigula kagaali n'agula ssente ze bamuwa n'agulamu buyisuzu buloole 2 kati naŋŋamba totema vanira muleke wakirinze n'akuwangayo kenkuwaayo ampuliriza omulungi manyi bwenkyaza Lutamaguzi antwala akataka nantwala olwana bulwanyi omukomyawo kuleeni bwana Lutamaguzi amateeka gaffe ebiseera ebisinga galuma obudde oluusi buyise mu kulaba okwange naye nga bwe tubadde tutandika amateeka tulina mangi era amalungi naye bw'otunuulira amateeka gaffe gakola postmortem galuma obudde buyise gayisibwamu amaaso tegateekebwa mu nkola gagayalirirwa kakati ebidduka enguudo zaffe nze bukyanga ntandika okulaba nalabanga omwami bamuyita Yiga Christophe emukono awo yali yaneegombesa okuyingira obwa poliisi okusoma obwa traffic nga Yiga ayogera ekigambo eki ng'era emmotoka ezisinga Yiga bw'ayimirira ku kkubo awo ng'emmotoka zibeera ne discipline n'ekyo n'enkiyiga naye ate mu maaso nendaba nti abantu abamu tuvuga basirikale kubanga nange nyinza okuba oba oliawo nali nkikozeeko ng'awali omusirikale n'ovuga mpola awatali musirikale obulamu bwo n'obwerabira awali omusirikale n'omanya nti olwaleero bajja kukwata emmotoka n'otagitwala ku kkubo teri mu mbeera nnungi lw'otegedde nti tebaliiwo obulamu n'obwonoona emmotoka n'ogitwala ku kkubo kati ebyo byonna bizze ensonga y'olunaku olwaleero tulina obuzibu bw'emmotoka ennene nze Sinotrack ezo si ze zokka n'abavuzi n'ababoodaboda wano wojja wano bw'oba ojja kati eno leeni eva ebukoto etwala ababoodaboda bokka
abava eno kyokka balina kuyita muleniyeri event ino ate ye batwala n'abakungu ab'obugombe era yereni yabwe batwala eri ebatwala entuufu bo tebagikola ki kati ako konna katogo olowooza kiki ekirina okukolebwa mu mbeera y'ebidduka byonna kati essaawa zino Sinotrak naye Sinotrak tuyinza ogitunuulira naye ng'ate waliyo n'endala ate obuzibu ennyo okusinga nezi Sinotrak kati wano nga ku radio Simba wano mulina okusabirawo ennyo jjajja wange oli alina amakawali omugenzi Magala Sekitya Sekimwanyi awo waliwo omusikawe yaŋŋamba nti wanedda nga bakyali bato wayitangawo omusambwa nga gwako omuliro ne gwambuka ku lusozi naggulu okwo kubanga nze ne okimanyi sebo mukuleba okimanyi nti wano tewamalaawo nakusatu nga tewanabaawo kabenje nyingi njasi nkuwadde maximum sikuwadde average nga tewanabaawo naye namubuuza jjajja kubaye musika wa jjajja nemubuuza nti lwaki ekifo kino kubanze nti awo nnyo n'okusinga nga ndi kwayiwe awo akatunumba ako koolaba kana akali wano nemubuuza lwaki wano almost buli kaseera wabeerawo akabenje wano naŋŋamba nti walibeerangawo omusambwa mbu gwatambulanga n'omuliro nga gwaka ne gwambuka ku lusozi olwo naggulu olumu ne gukomawo mbu naye baguggalira ekkubo lyagwo mbu kati tegukyalina bwe guyita era sebo mukama we bw'obeerako awo n'omala akaseera nga tolabye kabenje weebaze Katonda kakati ebyenguudo tubyogeddeko nnyo era abantu babyogeddeko nnyo palamenti ebiteesezzaako nnyo waliwo bwe twalinga mu secondary school waliwo ekigambo kye batusomesanga kye bayitanga once upon a time awo olwatuuka we had a country called Uganda twalina ensi gye bayita Uganda ng'ebiteeka weegali kati olwaleero abantu banene osinga amateeka gw'oli wano ogenda n'okyaza baminisita si bwe baminisita nabo bavuganga babodaboda n'avugira ne ku pavement eno gye muyita mbu omukulu bamutwala obudde bumuyiseeko buli mmotoka ya mukungu eriko akagomba akagenda kaleekaanira abantu kakati ne mubeere nze natera nnyo okubeetegereza kakati bwe mubeera mu nsi ng'amalala ge gakulembera amateeka ng'amateeka tegakyasibwamu kitiibwa tujja kwekwasa bingi kuba ffe basooka ne batugamba nali kakiiko ka infrastructure ako akakwera ku bino kati ne batugamba nti ebimotoka ebyo bisinotwaka lwaki bikola nnyo obubenje kubanga byajja birina factory error gy'otasobola kujjawo eri ku buleeki tezisiba in fact nina gwe nakiwulirako era ng'akyogera kati ne batusomesa nti ebimotoka ebyo bisinotwaka bingi nnyo wano mu Uganda ne Congo ensi endala ezisinga za bizira ebyo byolaba kubanga byafulwa nga birina factory error ku buleeki zaabyo bigira ekiseera ne bigaana okusiba ate kati tulina obuzibu wano nti emmotoka bwe bagikola nga ya ttani 3 abavuzi ba wano agiteekako ttani 6 kati nabano era neewuunya nabano aba Webbridge simanyi Webbridge abo be bawa enguzi ne biyitawo kati ebyo bitta amakubo ne bitta obulamu bw'abantu naye oba okyali ku kikundi ku bisinotwaka ebyo ate ogenda okulaba baasi zakubye 5 n'okebera kubanga nze omusajja omu yajja mukwano gwaye mu Yudaaya yali azzeeko wano ku holiday n'aŋŋamba nti zino yali aŋŋambye tugende up country ekidepo tulinye baasi n'atunulira baasi zaffe n'agamba zino si baasi nagyetegereza n'agamba zino baasi zaali baddewo ku mulembe guli ogwa 1940 ng'agitunuulira bw'ati yambuuza baasi ng'agitunuulira nga njokye baddira bifuleemu bya fuso ne babyokerako amabaati ne bassaamu endabirwamu ne bagiteekako lutamaguzi transporters genda bw'otuuka inshallah oba okomyewo inshallah kakati ebyo twateekamu incorporation y'obwavu nti wano tuli baavu n'olwekyo ne bwe bakuwa sukaali ng'alimu obuuma nywa bunywi Katonda yajja okukutaasa kati omutindo gw'ebidduka gwe tulina wano seguli waffe era kyova olaba nze nakugana nalinako baasi 9 nensigazaawo baasi etya 9 nalina baasi 9 gobuzangako simeewo nsuubuga mukwano gwo bwe nali nfuluma mu UN bampa akasiimo kange nengula baasi 4
ne bampola ttaano ez'okuloni naye nena bwe nali nzitadde ne zinemerera olw'embeera y'ensi basajja ne bazinemesa era nasigazawo baasi etya emu era tosobola nakumanya gyeri naye yesimewo nsubuga twaliko naye kuba baali batuwa akasiimo ye yagula takisi naye nezze ne ziggwawo yekka gwe nsuubira yekka eyali amanyi ku baasi zange kakati bw'otunuulira baasi za wano kye bayita baasi eva ebweru egula akawumbi kamu kubanga eba baasi baasi eya wano egula $350,000 kubanga nga zino zoolaba ze bakolera wali Nairobi ze bagirire Nairobi ze bayungire Nairobi na wali wane Uganda ekiira oba zino eza metu wali omulabyeko akola baasi wano waliwo kampuni bagiyita metu ekola baasi na zino baleeta emitayimbwa ne bagyokera ku fuleemu za fuso oba isuzu ne bateekateekako ne bookya ne bafuuyirako kati eri baasi bagiwa ebyuma nga ne bweba efunye oba yeekanze nga naawe bw'ogitomerako eba ezitowera ddala era y'ensonga lwaki ogiraba nti bano kizibu nnyo okusanga wano omuntu alina baasi evudde ebweru kizibu nnyo kubanga ziba baasi naye wano bagamba kola ekijja mu mbeera ya Afirika kuba Afirika obulamu bwaffe tuteeka nnyo risks buli kimu tukiteekinga for granted kakati bw'ogattako bano eza boda nkumenyerako ku bubenje eza boda obubenje obusinga buleetebwa bulagajjavu omusajja n'avugira ku wanuwe gy'amanyi nti eno wanuwe naawe omusaabaze n'otafaayo naawe n'otuulako okolaba kuliko ba honorable si bwe waliwo ne ba honorable abatuulako ne bamuyisa ku wanuwe ng'adduka alaga obudde nga bugenze ye tafaayo oba obudde bugenze oba tebugenze yo wa boda yamutegeerera kakati abo baleese nnyo obubenje bungi kuba kisuubirwa on daily basis boda oba pikipiki zita abantu abataka wansi wa 10 buli lunaku va kuba n'ab'omu kibuga naye tulina abafiireyo mu byalo mu makubo g'ebbali mu outskirts mu rural areas ezitaba reported nga tewali muntu ajja kutegeera nti kati bw'okombayininga ebintu ebyo n'otunuulira ne gavumenti yaffe bwefaanana kuba babavunaanyizibwako ba ministry ya works n'otuukayo n'osanga minisita n'abamuddiridde kuba kati ministry ezisinga omuvunaanyizibwa bwazo babazikolamu kukola ssente they don't care basi netta abantu ogenda okulya ku lweruwero yatomedde emasaka zatomedde naye nga desemu basi ezikola obubenyeraga kati tuzisuspendinzemu just one week ogenda okulaba nga zikomyo desemu basi waliwo n'endala zoolaba ku kkubo oba takisi oba basi nga teziri wase kutambula nga takisi terinaako na indikeeta kati gwaji agendo gise obanga ekuyisa gwe otebereza nti obeeweta Honorable Lutamaguzi wafuna omukisa ng'oli mu parliament ekintu kino tukitadde ini geno kubanga emmotoka zaffe ezijja era bw'otunuulira ne takisi kati eziriwo eziyitibwa zi drone ezo nga zaakajja zattanye bantu baafa nnyo era nga nakyo nayogera ne makanika omu ne mubuuzaako n'abamu ku bazivuga bwera nazo braking system oba baziyita brake system naddala za 2KD nga nazo zirwawo okusiba kati baali bamanyira zino ezaffe zikigege oba zikamunye ezisibirawo obanga baludda amanyeri gyanakangamu nekwatirayo kakati ezo bakimanya nakyo oluvannyuma kati ne Sinotrack bw'ogamba nti nno mwatuulanga akakiiko ka parliament ne bababuulira obuzibu obwo parliament Yesu wagivaamu naye ogenza okugivaamu ng'obuzibu obwo mwabusalira magezi ki oba baali tebunnaba kusalibwa magezi ki agayinza okusalibwa kubanga ekizibu kyamanyika wano mu Uganda buli omu ali kuzirinda b'olwange kuba kati bw'otunuulira abantu baffe n'omugamba nti emmotoka zirina braking system gwebuuze baani abazireeta wano kubano tulina factors nyingi ezivaako obubenje tunuulira obuguudo bwe bazimba tunuulira obuguudo akaguudo ofulumako ebweru w'eggwanga fe wano lwe tuyita oluguudo olumwasanjala eri kabanga ka bypass ne wano mwasanjala ng'ogita mwasanjala naye nga akaguudo kafunda ebimotoka akaguudo akafunda kwe kuyita takisi kwe kuyita boda kwe kuyita Sinotrack kwe kuyita basi
kyokka buli omu ayagala kuyitawo nga afuumuuka misinde kwe kuyita ne minisita mulya bisiike atayagala mujjamu amukwate ng'ajja bwawaganya n'owa booda bwawaganya kuba kati kizibu nnyo okwawula minisita n'owa booda bonna batambulira bakozesa kyekimu buli omu ayita waayagala kuyita kakati obubenje obuliwo wano buva ku bulagajjavu obuviira ddala mu gavumenti n'okola akaguudo nga bwekati ng'oli buli wagezaako okulinnya omuliro kwebase tukkirize emmotoka eziba zigenda up country oba ezigende wala kuba kati basi evudde wano oba egenda gundi Mbalala oba egenda Arua tejja kudduka nga basi eva wano egende Nakaseke omusajja aligirinya omuliro asobole okutuukira mu budde ne bano baddereeva bennyini be bakozesa kuba zino kampuni nazo zaagala nnyo amagoba n'ovugisa omusajja okuva wano e Kampala paka Arua n'atuuka gw'obadde okimanyi nti obubenje obusinga okugwa 90% bugwawo kiro naddala ku baasezi 90% ku bubenje bwa baasi obusinga bugwa kiro. Yes, tetunnatuuka ku amakubo tekuli mataala. Kali congested. Mafunda n'abaali badde bafaayo nnyo okulaba nti bateekesa amateeka mu nkola genda otunula abasajja abo aba traffic enkuba n'etonya n'ekuba owa traffic nga talina na kijaketi kyakweteekako wakati waliwo ne betulaba abamu nga n'ebigato oba babisibako bikobakoba okusobola okubeerawo okubitambuza abo abasajja aba traffic baali badde baba highly facilitated naddala okusinziira ku rate y'obubenje mubawe emmotoka ze bayita highway patrol ne mubambaza ze bayita standby jackets nti enkuba bwetonya alina jacket omusana we gwa Kenya alina jacket reflector jacket n'omulaba nti wuuyo n'omulengera eri nti wuuno neggo okimanyi nti kati owa poliisi ayambala ngeze ngwezo oyambadde oba kiro gw'omwekanga ng'ataddeyo omukono n'ogamba gwe otambula ku makuba olaba baaka kwa tufulumake ebweru w'eggwanga owa traffic okuva ssaawa 12 ng'obudde butandise okuwungeera ekyambalo kyayambadde kiba kikulengeza eri traffic nga ne bw'obeera eri wala omulengerako ekigambo traffic ng'alina ne tooki zino zikabedwa ekuba nga buli saafisi yonna gyaga naye bano boosanga abasula ne mu buyumba obusiisirasiisira mu Kampala muno ng'alinga omunoonyi w'obubudamu naye emmotoka byonna tubiraba naye amateeka ne mulabulwa n'okulabulwa nti zino zirinako factory damage naye era stiru ne ziyingira ekyo ekibuuzo kyange lwaki ebyo byonna bikkirizibwa z'abaani g'olaba omukulu w'ekitongole ky'ennyonyi akugambye nti ennyonyi emu ku nnyonyi ze tulina ebadde etambuza yingini emu ne tugamba ow'ekitongole ky'ennyonyi akwe tubadde n'ennyonyi meka si mukaaga n'agamba ennyonyi 2 ezasooka zaagwa tezikyatambula ey'okusatu ebadde nayo gye twagize ng'etambuza yingini emu kati kyage siba gye badde eraga kati gwe teebereza ng'oli ku nnyonyi gye baakola eya yingini oba nnya naye ng'emu yeebadde ekyakola kakati bwe tubeera mu nsi abantu abasinga bajja ne batutunula ne bagamba baba n'abantu bali serious gwe kati sooka otunule twogera ku bubenje bw'emmotoka naki naye tunule obwa train nabwo ze bukola nze olumu batusomesanga nga tusuubira mu train erabika tesiba naye ate bwetuuka weerina okugira tulaba eyimirira weerina okugira naye wano lwaki train weerengera eri emmotoka dereeva waayo tasobola kulinnya ku buleeki nesobola okusiba kakati tulina challenges nyingi nnyo wana amateeka weegali amalungi ennyo the other time twali twogerako n'omukulu omu okuva e Rwanda n'agamba abaminisita b'e Rwanda bajja wano ne babenchmarkinga ku mateeka agaffe ne bajja mu libraries zaffe ne basoma ku mateeka ne bagatwala ewaabwe n'ab'e Malawi ne Zambia ne baga implementinga naye ffe wano twafuna oba kino kyajja kulwa bannaffe bano abalwana mu nsiko tulina abantu abeerowooza nti bakitalo nnyo singa amateeka g'eggwanga bw'ogenda mu nsi nga Kenya kabe pulezidenti waayo etteeka limukwata era ye bamugamba please weeyawule ggwe nga ggwe kuba ojja kgenda oba ddi oyawule n'amateeka g'ensi yaffe kubanga amateeka tugakolera institution nga galina okulastinga naye olwaleero genda nawali we bagabira driving permit
wali eri obuze omusajja agaba driving permit nti driving permit ojanti nzoli bwajja n'alinnyalinnya ku muliraawo nendaba nti amanyi okunyoola muke nga tugagenda tujja kulabira eyo kati bwe mubeera mu nsi ng'amateeka gali suspended nga waliwo birowoozo by'abantu nga n'abali mu bifo ebyo si bye balina okubibeeramu wabula waliwo lwa political reasons kuba bw'otunuulira olwaleero omuntu abaali badde bali mu transport sector naddala mu ministry eyo wali badde ng'owulira engineer gundi ne kati olumu ocyangayo accountant nga yali kubye enguudo n'omubuuza nti kiki nti anti nange bakulu bandeeta wano nsobola okubaako nange kyenzijjayo ekyokulya kati paka nga tuzzeeyo ne tutuula wansi nga bannansi kuba obubenje bukyagenda mu maaso waliwo ekyenkuwa ekyokulabirako kinuma nnyo okuba nti almost on daily basis obubenje bugwa ku Masaka Road ne butta abantu almost in the same places ninga aba traffic webali mu bifo ebyo byennyini bye bayita black spots ng'owulira nti abantu 2 bafudde abantu 3 bafudde ninga tewaliwo kikyuka n'obabuuza mumanye ekizibu ekiki ekiviirako obubenje abalala ne bakugamba nti koolasi gwe baateekawo aseerera oba abalala nti omusambo guyitawo n'omuliro omusambo ogwo guba gwaffe baawano kubanga tojja kugamba musajja mukalamojja nti wano waliwo omusambo oguyitawo yakugamba nti ebyomusambo akibimanyi naye ntunuulira kiki facility eriwo n'otuuka wano ku Jinja Road ogiraba eriko highway eriko bitulera n'ogamba abakulu ba gavumenti nti lwaki tetuyisa tteeka nti bitulera bino ne tubikolera bypass bagenda kola oluguudo ebyo bagenda bibeerawo zombozi zibeerawo ne tugamba oba seekyo ne tugamba nti trailer zijja kutambulanga nga trailer tezirina kwetaba mu motoka za bulijjo misana nga tugamba trailer zijja ku Jinja Road just jempanga example trailer zijja kutambulanga okuva sawa 5 ez'ekiro paka sawa 12 ez'okumakya beyond that time tezikirizibwa ne kati okimanyi nti ne bogenda ku Room Street osangawo bisino twakanga biyitawo ampuliriza omulungi program lutindo katuwumulemu n'oluvannyuma tukomere